Omubaka Ssebamala ng'ayogerako eri bannamawulire ategeezezza nti si mumativu n'akakiiko k'ebyokulonda aka DP olw'emivuyo egyakoleddwa nga bazzaayo empapula ezisaba okwesimbawo, ng'agamba bangi kubazizizaayo tebatuukiriza bukwakkulizo bwa kibiina nga mwe muli n'obutasasula nsimbi ezisalira ez'abateerwawo. Bwe twali tutwala empapula geeti baazigala ne batusaba abantu bataano. Abantu abo abataano nga kwe kuli ggwe ateese empapula n'abakweyimiridde babiri n'abalala babiri be baba bakuwa, ayinza okuba mukyalawo oba n'abaana oba mukyalawo ne mukwano gwo. Abantu bataano bokka nga bakkiriza okuyingira. Naye ku lunaku ate ye aliko President General gwe twagala okuggyako lwe yabadde ajja, geeti baazigudde, buli ayagala n'ayingira ne yeetaaya. Bannakibiina tebakyeyagalira ku kitebe kyabwe, babasosola. Ekyo kirina okukyuka. Ensasula, abantu abadde balina okusasula ssente nga batuuka wali ne basasula alese ssente bwabadde mu bbando bw'5,500 bubiri, nga bamala obutuusa wali ng'ate accountant abukwata nga abuteeka mu nsawo nga yeebuzaabuza ng'addayo ng'ate abuwa omuntu omulanga abukomyawo. Ekyo tukivumirira. Abantu bangi tebasasudde, ate abaabwe babadde badde emabega ne babawa ssente zezimu ne bakomawo ne bazisasula ne bagamba nti no basasudde. Buli muntu eyabadde asasula yabadde alina kuteeka ssente ezo ku akawunti y'ekibiina. Ono mu ngeri yemu asekeredde bammemba b'ekibiina abalowooza nti wakuva mu kalulu olw'ebibungeesebwa nti tannamala myaka 10 mu kibiina egibakkiriza okwesimbawo, n'abategeeza nti si wakuva mu kalulu kuba buli kyetaago kyonna akirina ekimukkiriza okwesimbawo mu kibiina kino. Kyeraga lwatu nti kaadi zonna pate kaadi za myaka 10 za myaka 2 nazibateereddeko, ng'ate ekibiina kyennyini kye kyazimpa. Buli mwaka bwe batunda kaadi z'ekibiina najja n'enginona. Sente zebyo nenzi zange nenzi enkalu nenziteeka mu byobufuzi n'akalulu nennoonya ne bakansala bammeeya n'ababaka ba parliament ne bajja mu parliament. Tumanyira ku kyani abadde active n'atabadde, nga ali Kapra Byongeeyo, ali Gulu, ali eyo Aluwa Jumani, ali Luddawa, ali Masaka eyo wansi Rakai. Abakulira branches ezo ba chairman be balina okuwandiika reference letters eziraga nti tubadde active, era abo ba chairman baziwandiise. Kati gwe tosobola kutuula ku headquarter n'ogamba nti bano tebali active kubanga list y'abali active togiyina. Ssebamala asinzidde wano n'alabula mmawo obuteetantala butakozesa mateeka nti wakuluma n'ogwengulu okulaba nga bazza ekibiina mu makubo amatuufu. Kozesa amateeka. Bw'anaaba akozesezza byabufuzi tujja kukozesa byabufuzi. Mu byobufuzi mulimu ebintu bingi, mulimu n'okulwana, mulimu n'okuva mu mbeera, mulimu n'ebirala ebiddakaawo. Kubanga ono gwe tuvuganya ye yakwatira ddala emmundu n'attabanja asobole okutwala obukulembeze. So bingi ebiddakaawo byesaagala kusasamaza bantu, nenze sijja kukola na buli kimu ng'abalala bwe badde bakikola. Abammanyi engeri gye ntambuza ensonga zange. So bw'anaakozesa amateeka tujja genda mu mateeka tufune injunction. Bw'ataaga respecting ebiddako teyejjusa. Ono ayongeddeko nti ennongosereza ezibadde zikolebwa mu kibiina tebakkiriziganya nazo, era bw'atyo n'asaba akakiiko k'ebyokulonda obutakola nsobi kukkiriza biwandiiko by'akakiiko ka DP kubanga byonna bimenya mateeka. Baatwalayo tetwabikkiriziganyako kubanga byali byayitaako obudde. Ebirala bye twakkiriziganyako engeri gye baabiwandiikamu si bwe twabikkiriziganyako, naye n'obudde okubitwalayo bwali bwayitako kubanga etteeka ligamba nti olina okutwalayo ennongoosereza zonna z'oba oyagala nga mwakazikkiriziganyako obutasukka ennaku 21, ate ennaku 21 zaali zaayitako dda. N'olw'ensonga eyo ndabula mukulu by'Abakama nga bukyali ti tetwagala kulwanagana naawe kubanga twakuweereza petition, naye tetwagala kulwanagana naawe. Ezo amendments ze bakola naawe okimanyi nti nno teziri mu mateeka, era nakuwandiikira ebbaluwa nga bakazireeta ti ennaku 21 zaggwako dda.